Mpayo Nicholas Mese bamwitanga Mese Bontwe nakolako nabo nga bali mu amarula era nabatambuzangako nga nkola ebivulu naye nga kuba amarula yalimuko yekali organized nze mbabulira mazima Amoti yasulanga mu motoka ye nga bagiyita sereka nga yagiteekako yagitimba kati nga wamala okola nga agenda wali nakulabye wali omukyala afumba ekigerawo actually lumu nasangawo ne Kayibanda n'oyo gundi mubawala nga nabo bagenda ne babeerawo simanyi oba basulangawo naye nabasangagawo so nali Mese nga yali organized nga yalina waka pade nga abeera mu bbaala mukama amuwumuza emirembe nga yetava mu bbaala abeera mu bino ebintu ebinyuma ennyo Mese nga abeera organized nga ye mukodo wa sente era nga yatandika okuzimba yasooka wano bonna okutandika okuzimba yasooka n'azimba eyo Entebbe Road oba yazimba mu Lutobazi yafunye nakola bbaala ate microphone oli abasawo nasembayo okusinkana Mese yaleeta Arafat owange emyaka egiyiseeko emitono nagamba nti kati njala genda bweru bagambye bweru eyo abakozi nganze gitujja kukola sente ne mugamba genda naye saafuna mukisade kuddamu kumanya oba yagenda atya oba yagendera ku migugu gya muvawala oba Arafat yakiri alinga kontena Mese nayingiramu namuwa emmere y'emyezi 2 ku lyato yagenda atya mu America Mese soko mbuli yayita Rwanda n'agende mu America yali alina byagenze okukola ekyo sijja kyogerako ekyokumuwalana mu ggwanga lino sijja kyogerako anyway amulamuze omwoyo gw'ekisa nze njagala bannakatemba abasigadde tubeere ba mukwano ate njagala twagalane nze neewuunya abannakatemba olumu muneewuunyisa omuntu abeera mukwano gwammwe nga mulamu wafa ne mubula ate buli nabeera mukwano gwammwe nga alina empisa ennungi ne mutamwagala ate atalina mpisa nnungi ne mumwagala ng'amaze okufa tutandika okwagala abantu bano nga balamu mbadde wali nga ntudde nga mbuuza Segawa akolera wakati Segawa alina theatre y'owaka naye ngamba sajja w'amaanyi sobola ogenda waka nange nenda waka omuvi owa Segawa oba omuzannyo wa Segawa nti ategekerayo kati ennaku zino ajja ku National Theatre kati njagala kusaba bano bakama bange aba National Theatre actually kambabbireko mu abali wano mu mwaka guno gutandise tusuubira nga tegunagwako okutema evunike ate nga sente zifuniddwa ezigenda okuzimba theatre etuza abantu 2,000 ng'erina ne parking ng'eriko ne office kati ndowooza ekiseera ekyokubonaabona n'ogenda okutegeka show ng'omanyi ojja kufuna abantu 1,000 ate n'ogenda mu parking y'abantu ate ne bakuseera ekiseera kigenda kutuuka kikole ki kigwewo so njagala kusaba bano abali mu board empya babeere organized kuba ndaba bateesemuko kafaya katono naye nga tulina sente eza grow eza World Bank zebayina makinze nga za kuzimba theatre so minister gwenkola naye bamwita Peace Mutuuzo tukiriko nnyo ne Honorable Betta Mungi kuba sente weziri n'ekizibu kibadde kya Empapulace Water kutaka lino eryawo ate nga waliwo ababuzaabuza ate tugende Lweza tesimanyi tugende saidi z'eno nembagamba neda eno theatre buli omu amanyi yabannakatemba sente z'abannakatemba edikoota eriwa so temukkiriza kubabuzaabuza bajje bamenye wano batuzimbire bakuba ekibaati batuzimbire sente weziri mpozi nga zinaabula nga wezitera okubula mu bitundu ebirala kuba mu bitundu byewalala wempiteeyo bambuulira batuweerezeza PDM naye ate tetuzirabye zaabuze so ku luno nga ndi minisita naye bannange musooke mukwireko muzeeyi okulowooza nti nange nsobola okubeera minisita ate ndowooza sibaswaziza kujjako walole banyizaamu ku intaneti n'ebyo byaffe bitulekere abatasobola kubeera ku intaneti biveeko obanga tosobola Twitter kola ki nze buli omu alina okuwagira kyakola ki kuba namwolo bemuwagira ne binyiiza naye kubasobola bagamba nti bikola ki naye nange nina kyenjagala mundeke mbeere n'ebyange byenjagala byagale nga bwe biri ate nja kubyagala ngenda kubifiirako nze njagala Museveni njagala Muhoozi abantu ameka singa si Muhoozi osanga sandiyimiridde wano
nandibadde nga njeri kati nga ntunda soda wali wabbali ne bbiya nga tesawo n'akataala naye omusajja nanzija eri nagamba kati mwefuulire oli wange munansonyiwa. So bannayuganda mwebale nnyo nga sinamaliriza kansabe bakama bange abatwala wano bababuuzeeko naye omwoyo gwa Mmese Mukama agulamuza ekisa ate wenabanga tebantumye mulimu gwonna ku Lwokubiri njagala genda Lwampara kukola ki nabaddeyo jjo nendaba bwe bagenda omuziika nenvaayo nabadde manyi tujja kuziika leero naye ate bangambye tuziika Lwakubiri ate nga tulinayo olukiiko lwa baminisita lubeerawo buli lwa bbalaza nengamba guli gwe mulimu omukulu so nenkomawo so naba sirina kizibu kirala njagenda mu ngeri y'enjawulo njagala kwebaza mwami Sematimba bangambye nti yeeyamye okulabirira abaana ba Mmese kuba yaliko omukozi wa supa simanyi haji kituufu banange mukwire mwami Sematimba mu ngalo kubanga Mmese teyakola ku supa ayina n'owalala byakolanga naye tewali yamuwadde ekyo ekintu omuntu wagamba nja kusomesa abaana bo oyo abeera akuyambye kubanga okwerera omwana si kyangu. So pastor akyali pastor oba yabivako pastor mukulu wange pastor Peter Sematimba mukulu wange pastor honorable Peter Sematimba doctor obanga eyo gyoli manya nti I'm proud of you webale okubeererawo omwana ono omugenzi n'okusalawo okuweerera abaana be bangambye omwana omwali mu senior 6 waliwo omulala omuvubuka ataasoma oyo naye tulina skilling center bamutwala adisayige ebyomutwe asobole okuyiriba tulina president yakola skilling center 18 okusoma kwa bwereere naye ate tetwagala bya bwereere Troy yaliwa owa senior 6 oyo omuto adirira oli bambi we love you Peter wabaza sude fees nga tolina bitabo nga ngojja nange kwa dazini y'ebitabo ojja kuyitanga wa Uncle Arafat nze nga mpeereza Arafat kuba yetagenda kuzirya nga kwegulira ebitabo kuba omugaga asasude fees so kabalala mwami Senga wajagulanga amasuuka kuba ffe tetwabeera n'abantu wana kesi nze nabeera ne kesi y'ekyuma saabeerako nasasulira fees nayiriba so Mukama mulungi nti Peter atuyambyeko okutuyambirako abaana b'omugenzi Mukama wange buza ku bantu Mukama mulungi ekiseera kyonna embeera zeweewaawo tusooka okwebaza Mukama Katonda olw'obulamu bwa muganda waffe Mmese Bontwe era omwoyo gwe agulamuza ekisa ku lwa Uganda National Culture Center Board of Trustees tubaaniriza wano n'essanyu lingi mwebale kujja mu maka gammwe era temukomangu okwo wano wewaffe era tubakakasa nti ebintu byonna bijja kukyukamu mujje wano wewaffe tukyuseewo ffenna kintu kyaffe ffenna si kya muntu omu so you're most welcome. Mmese Bontwe mwebaza nnyo kubanga ali omu ku comedians ababadde ne content nga tawemula omanye ennaku zino tulwana ku culture obyobuwanga bwaffe n'okubeera ng'empisa ziddamu mu bantu omanyi ba entertainers we are the most effective and quickest communicators mu communities ate tukyusa nnyo embeera z'abantu kuba babeera batugoberera so bye tukola babigoberera nnyo naye bw'onoonya mu content wa Amarula family Mmese Bontwe Amarula bonna temuli kiwemula bwe kibanga mwekiri kyali kisabike so tukubireko Amarula family mu ngalo okuba ne content ali very decent. Banange nyongera okukatiriza ensonga Honorable Minister gyayogedde tweyongere okwagalana twagalane mu bulungi ne mu bubi buli omu amanye ekifa ewa munne sigamba nti eri munda nanda nnyonyo naye manye ekifa ku munno tubeerewo mu bulungi ne mu ki ne mu bubi solidarity forever tubeere one omuntu tusobole okulaakulanya industry yaffe yesinga okubeera engagga mu nsi yonna and very much attractive mujje tukolere wamu we tubayita mujje tugatte obwongo for the better of the creative industry for God and my country. Good evening ladies and gentlemen. Bana ekitalo nnyo ekya senior wafono because many of us have also stuff that we learned from majorly him. Kubanga yali versatile ng'abeera buli wamu nze nabeerangako enansa neeyo when I was still a young man coming up.
so ng'oluusi funa katime nengendako ewa Judge Asnance nga babeerayo nnyo naddala Messi n'Amoti n'ekigere luusi yajjanga naye nga yeeyanga nnyo katini nnyo that time. So that time we were young but looking forward to their art kubanga bakolanga ebintu naffe nga tubitegeera mu time eyo kubanga of course ba Dr. Busa baaliwo nabo bali established bakola naye nga twaga kujja nga twagala kukyusa nga twagala nnyo miwanvu nga ba John webali of course bamubawala bona nga bwebali naye nga tugamba tugende mu basajja bano tuli makere tusoma tubamanyi because there was always a cluster of art. Nti ba John babera Bat Valley, that's a cluster of people they are targeting. Nti bano nabo nga balina amabala that time audience bali baleese nga tulaba so ne tugamba tugende wa so we got a lot of influence from them, so we are here to celebrate him. Nti era nga abogezi asosokoogere bagambye the entire comedy fraternity will miss him kubanga abadde for the 37 ngali ku radio ngera yakola hume eyo kuba omuwulira era nga bamuletamu okuleta those jokes. So in respect of him ngenda kusaba fenna tumweyo a moment of silence of 30 seconds. May you so rest in peace. Basebo ne banyabo mbagaliza olugendo olungi gye mugenda. Njala kwebaza mu ngeri y'enjawulo Joel Isabire yali PD wa Mese ate mukwano gwabwe yasobola okuteekamu obukadde 7 n'ekitundu okukomyawo bode ya Mese. Njala kwebaza Eddie Kenzo yaleesewo obukadde 3. Njagala kwebaza waliwo omwami omulala gwe baŋŋambye Pastor Walugembe yaleta $5,000,000 namwe mwena abaleese webale. So njala mu ngeri njawulo okwebaza mwami Godi Mugalo akoze ku presentation yeno ze mbadde simanyi naye kati ndaba ataasinga ne A+ mukubireko Godi Mugalo mu ngalo kuba ndaba presentation ye ennungi eri it's a decent thing akoze bulungi. So wamwami Mugalo mugambe nti ekintu akiwanise yeebale nnyo kuba ojja wano osanga nga baleese muganda bamwe bamuteesewo tewali bimuli tewaliwo kapeti naye waliwo n'obutala kati obuli waggulu mu tenti obwaka dimmed light. I think this is very good. So mwebale nnyo mwebale ddala Mukama abatambuze bulungi abagenda okuziikirako Mese ate mwekuume. Njalaba wako kasitole nabadde mbalala olwaleero nensanga abawala ababadde beetunda ku kkubo 2 ne bangamba balina ekibiina kyabwe kyabeetunda nga bamaza nga bali 30. 20 gaafa siriimu, 8 balwadde emitwe balwawo okukozesa eddagala kati batabula eddagala lino erya HIV ARV ne batabulako ate eddagala liri eddala lino eriwanika eribabuusa mu bbanga. So kati abalinga abalalu 8 naye kwabo kuliko balina abaana 8 tebamanyi batata baabwe. 2 be basigaddewo be balamu kati bo batandise okukola obugatto kati basaba capital. Batugambye mba minisita nga temugenda tuwaayo capital okukola ngatto zino tuddeyo ku kkubo tukole kuba kati tulabikako bulungiko ne bagamba namwe mugenda. So twekuuma abagenda osigala ku nsi nga tusigale nga tuli balamu tulabirire abaana. Mukama abakuume. Amina. Obugalo bwa minisita. Poloti zino zitundibwa za byapa tuli wano Nsangi ekyalo bakiyita Manja wotera ku Hana International. Poloti we ziri Wakalu ebyapa weebiri ku mmeeza byapa 3 nga woobiraba waliwo n'ekyapa ekyokuna side wali eri naye nga poloti zonna zeegasse mu kifo kyekimu. Osobola okutwalako emu, osobola okutwala 3, osobola okutwala 2 kisinziira ssente zo. Bannayuganda nyongero bakubiriza n'okubagamba nti okuzimba si kuzibu. Kasita oba ng'olina poloti yo nga weeri ate noweesiga abantu abamanyi ekyokukola kugeza nga ffe abaleko construction company okuzimba kuba kugenda kwanguyira. Tulina abakugu bonna, abakubi ba pulaani, abakubi ba structural drawings, electrical, mechanical ebya welding, painting, era n'ennyumba tugenda gijjako engalo
ng'efaanana nga bwe twagikuba mu pulaani